Nakulwegulo Lord Mayor wa Kampala era omuyima wa ttiimu ya KCCA y'omupiira Ssaalongo Erias Lukwago aliko omukuku gw'ebbaluwa gwe yawandikidde Martin Ssekajja akulira olukiiko olufuzi olwa ttiimu ya KCCA ng'amusaba okulagira Meeya w'e Makindye era mmemba w'olukiiko oluddukanya kirabbu eno Ali Kasirye Nganda mu Lyannyama okuddako ebbali asobole okunoonyerezebwako ku mivuyo gy'okutunda abazannyi ba KCCA mu ngeri emenya amateeka kw'ossa okubeera n'omukono mu nsimbi ezaaweebwayo okuddaabiriza ekisaawe kya Philip Omonde Lugogo KCCA mw'esambira nga kino kiddiridde alipoota okuva Ssaabalizi w'ebitabo bya gavumenti okulaga emivuyo egiri mu lukiiko oluddukanya ttiimu ya KCCA. Lukwago gy'agamba nti mu Lyannyama ne banne be bali emabega w'emivuyo gino kale nga balina okunoonyerezebwako. Siyinza kufuna alipoota ya Auditor General egamba nti ekisaawe kye tutaddemu amaanyi gaffe okuzimba kiggwe mu budde nti ate waliwo ensimbi ezitatambudde bulungi n'entuula butuuzi n'ensirika ekyoba osaaga eyo si ye Lukwago. Obuwumbi buna mu bukadde 100 n'osuubira nti Lukwago ajja kutuula ekyoba osaaga n'abalala bangi ekyo kikyali kituuza mwe mulinde bulinzi omulimu gwaffe tugukola naye tetugenda kuttira muntu yenna ku liiso ku nsonga y'okuzimba ekisaawe. Ebbaluwa eno mu Lyannyama temulese kyekimu era agamba Lukwago yabitaddemu ebyobufuzi ng'agezaako kumwonoonera linnya olw'ebigendererwa bye ng'omuntu. Nga tuli ku levo ya Lord Mayor patroni wa kirabu tamanyi na muzannyi. Teri muzannyi ataba atundibwa nga toli agenti we. Teri muzannyi atundibwa direct omuzannyi si nyaanya oba si malaaya nti mpoyo ow'Enkumi wali ewakiiwa. Ku level ya patroni wa kirabu nangamba nti mu Lyannyama atunda abazannyi direct sirinaayo agent bamukwata ku mukono okujjawo nga mutwala Buwarabu kusamba bya Masigidi Nuuru ne Masigidi Sharafu oba Senti Kaloli ne Senti bali ku ddembe. Mu Lyannyama agamba okuva lwe yalangirira nti agenda kwesimbawo ku bwa Lord Mayor mu kulonda kwa 2026 Lukwago yamuggulako olutalo nga mulaba ngazze okumutwalako akalimu. Nalangirira obwa Lord Mayor omwaka oguwedde ku Yidi mu 2022 ne mwami Lukwago okuva lwe nalangirira omwaka mulamba mbadde ku bunkenke mu kirabu. Ate muwulidde ku Kyabassa ng'afudde bamugamba by'abazannyi agamba kuzimba kisaawe. Yogere ekituufu Lukwago bino byabufuzi byogenzeemu by'obadde okola. Mu Lyannyama akombye ku paasi eyo kya n'ategeeza nti tayinza kwetaba mu kutunda bazannyi olw'obutaba na bisaanyizo byetagisa mu kutunda abazannyi era agamba bamusibako matu ga mbuzi kwagala kumuliisa ngo. Ejenti w'omuzannyi babisomerera bayina ne layisinsi tamanyi na throw in tamanyi na bazannyi babeera batya talina kisaawe kya mu Uganda kyamanyi okujjako ekyerugogo ne Lugogo tamanyi Naalongo weeri. Board member tayina kakwati mu kutunda bazannyi. Buli muzannyi wa Uganda oba ow'e Rwanda oba ow'e Italy oba ow'e Brazil ayina agenti. Lord Mayor ekyo kimanye ne ttiimu yo. Okusinziira ku Lyannyama omuyima wa kirabo talina buyinza bwonna bumugoba ku lukiiko oluddukanya ttiimu era okukakasa ebimuwandiikiddwa alina okufuna ebbaluwa eva wa ssentebe wa kirabo Martin Ssekajja ng'ekakasa Lukwago byayogerako wabula ng'ekitali ekyo waakusigala ng'akola emirimu gya ttiimu ya KCCA. Era ebbaluwa ekozesa abakozi bonna eweebwa executive director si Lord Mayor muganda wange politics wayimuyitiriza nembi emizannyo kyova olaba Jennifer Musisero yabirengererawo naye sijja gendayo kubanga olutalo lulina phases wano mbadde nta weziba alphabetical order ndi ku C sindatuuka wadde ku F luli mu phases kyenjagala okukakasa abawagizi b'omupiira nze ne wemba siri ku board kubanga ndaba emipiira gyonna nsobola okuweereza omupiira. Kati ekirindiddwako akakiiko akagenda okunoonyereza ku Lyannyama n'abalala be balumirizamu alipoota ya Ssaabalizi w'ebitabo bya gavumenti era okusinziira ku Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago akakiiko kakuteekebwa akadde konna nga bwe kirambikibwa mu tteeka erifuga KCCA. Ronald Kitanda, BBS Terefayina, Gambuuze. Tweyanziza nnyo Ronald Kitanda bwe